Nzenga sekuritale wa boys dormitory lili paza agobeddwa sente yazikuttemu sente makansi gyatusaze abantu bali wano tayinza kusigala mu boys dormitory agende sente professor jangu amoba lili pazo kataze kiwato atutte magulu gonna lili pazo agobedda mu boys dormitory banna Uganda mbagamba lili pazo agobedda mu boys dormitory penza kuwa sente notagabanya atwatwala notwala n'amagulu Shalom yabadde akubye simu ku nze badde ngenda mu bondi nosoga mu bondi lili pazo komye obubbi lili pazo komye obubbi basuze bakubidde success ngenda mu bondi Isaac Success Motors katwa bondi mugambe ntya anenda mwajinya mutamuseka atwabira ku Munamasaka pazo mu mugamba agobeddwa mwade kugunja TikTok ya Bruno bani dom gagaminya amazina lubasa lwa laba abasajja banda bageze mu bondi akamoyo kamugambye tanga agirese bazitise ne bazitise mugambe ntya nzija mwaka gujja bino biganye ngenda tukafuya statement nganzo omwogezi wa boys dom lili faza agobeddwa success omanyize babadde sayibo leka nsoke nkubire roya nina mwadde kakaaga leka nsoke nkubire roya kubira roya nalukola bayinza mbikoyo saka laba obusente omusajja omukulu a grown up man kakubire roya this kind of man olunabe lwaki otubba tukoye obubbiwo ogobeddwa tolina kudda mu boys dom ono pasugobye olina kumere leta sente zaffe oli kumere wefudde ng'akola eggulu tosina kuwa abaana babana obusente tumugobye panzo taddangamu n'okunkubira essimu nyenze obusente ku sente nnyingi bwezi ate batugamba ndafaza ajja tutunda nga tuwakana munamasaka abimaze zenyenze lili pazo ogobeddwa mu boys dom laba obwakasuku laba akabaasi batandika bulungi eryato kati bwoli tujjeemu bannange munzikirize abaami bano mbeko obubaka bwebaweereza ngalisendi omuyimbi ekitwawudde mu kibiina kino sente yanjuteko haafu kale haafu ogamba kiwato nyenya atwala n'amagulu atwekedde nasi entambi waabwe n'omubba pazo twagala sente befuula pazo agobedda mu boys dormitory era kasukumputa nawe ojja ngakutegeeza n'abagagga bekyayagala twagala namba ya mugagga zikwato zimutwalire bw'otwa sente entuufu olikomawo bini ya mukomewo musaka mujja tuteese batandika bulungi eryato nga tuvuba tetwalina buzibu naye ate nga bana yatuviiramu kwabukana ebyennyanja bye twavuba lumu byawera n'otutunda n'okutunda maama befuula wowo abantu befu nebamini betula ng'obutayamba bayambye bangi tebasiima bayambye bangi nga babomba nebakoowa emitima gyekiriimba kuluno nnanga bwekiri kutuuka kwoliŋŋamba komawo wano lunaboddukawa ate ozimanyi sente zamwagenze nazo azitwale bw'anya atuwa sente ze bamuwadde tujja zikiza azitwale tukoye obubbi tajja gisimbula talina gyalaga ojja kunninya twagala sente eripa twagala sente tesasinidde bwereere bannamasaka muli babbi ojja kulipa twagala sente zaffe twagala sente tajja gisimbula alagawa Munamasaka kale kanninyi njakubatomera lilipazo konninyi njakubatomera konninyi Shalomu muveyo konninyi lilipazo Shalomu muveyo engabana yaliri pazo toyina gyolaga sebo komaone sente zaffe tetuyina gye tulaga Munamasaka komawo toyina gyolaga njakubabba sente zitwala olenga butiiti mbawadde sente zitwala pazo toyina gyolaga sibawadde sente makashi gyotubye sente twagala sente zaffe mbawadde wambe
tutwale Nuwa yino aha kwata Nuwa njitute Nuwa njiwabye Nuwa njiwabye wana tusasula tujja kuwa sente zo Nuwa njitute yajiwa Umaru Kiseka tujitute aba boys dormitory eno Nuwa ya boys dormitory lili pazo tututa Nuwa tutute Nuwa tujiwabe twaka sente za tule butunzi jambu sa wamu lokinge moto toida eboka si yajiwa Kiseka yajiwa Umaru gwama ni motoka ya Umaru tewala nnyo kuyange tali twaka sente teva wao twakula wa askari galawo taina jalaga sente mu manyi twazinidde bwerere twazinidde bwerere sibade sente twagala sente zafu bakwaje tete mbutuufu twagamwe bazituwadde nanjo agapazi so so wakola bwezo bitiro tubbe bwotukolesa ofunemu aha sumuzoza kina charomo paka osasula sente za fetu kena kwa tukina Kika chikuwa. motoka yo Bazo. sasula ene motoka si kubira mugaga amini omugambi otubya tukine seza ene motoka ya sente milioni ana tujifuna oja kusasula sibade sente zito zituwa mu butuufu bwazo tuzikudiza ndaba amiri atuzikudiza kyatuwadde ezo bampadde $10,000 ezi $10,000 mubaamu mmeka mu $10,000 milioni nga 7 nomba emitwalo 7 mu 2 abazoga wallahi twagenda kuwa mmotoka ku $2,000 paza mpadde emitwalo 7 mu 2 sisobola nenda tukaje namasaka eri ati oli kucharo Namasaka. oli kucharo Namasaka. makasi jatukubye olwayonza tebajje nkubangako kyote kibadde kiwatoka badde magulu temugula waawo baziridde ne jekini musomere misango ki mamusaga musomere misango zijagala se soko musomere misango baziridde ne jekini kiyinza kwewaanawaana mu bantu baane mukasaza sente musomere misango gyagimanye taking money by false pretense corruption embezzlement this is money slaughter kwesiga makeup money laundering you are very corrupt muna masakadisi bakuja ku musirikale bannanga Shalom wano nalwala polisi eriwa Shalom njaba fira mu afa bye bine bintu bya bino miwambye Shalom njaba fira fa mu ngalo. kwanza kumba mitwalo 7 mu 2 kumbira nyi musanvu nedda Shalom pazofa government yatugamba Mulwa mukwate bulungi pazofa this is pressure corruption zitandise okulinnya pazo twagala sukali atandise okulinnya diabetes n'omunyo kagulinya ngenda kumira ddagala n'omunyo kagulinya omusawa Eh. buli sawa 12 mirepe koloka ofe ezalusa kojja fa Shalom ngenda kufa tali kwa mundeke ngenda mire ddagala lyange pazo twagala sente mumpe motoka yange siyinza kuzina Shalom njaba fira mu ngalo fa pazo fa bannayuganda boys domitrezita kati mitwalo 7 gizo kutoka kunyegenyege emitwalo 7 mu 2 mupira nogenda ne munne mugundi olimu osoba do mukubide nana pazo ne kaso atubye nalukola ntwala Pazo mugamba atubye. oyitiriza obubbi pazo atubye